Sabadikoni Kakubo. Yazalibwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwokutaano 1943 ate era n'ava mu bulamu bw'ensi buno ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana 2004 ku ddwaliro ekiruddu. Obulwadde obwamusse si bungi nnyo naye yatendewaliddwa omutima bwe gwajjako amazzi n'ebituli awo nno n'abeera nga takyasobola kuguwanirira. Ebirwadde ebirala ebitonotono ne bimulumba naye nga obulwadde obukulu bwabadde ekyo. Omukama tumwebaza kubanga amukozesezza obuweereza ate naffe n'atusobozesa okubeera mu kifo kino. Nga maliriza obubaka bwange nsaba abaana abali okumpi mujje tutuuse obubaka bwaffe bwe tunaaba tumaze basenga nga bwe balambise ate nammwe mujje tulina omukisa nti bamaama bamaze dde okutuusa obubaka bwabwe okuva olunaku olw'oggulu n'olwaleero so nga ate ffenna tukkiriza nti ddala kituufu tuzze wano okujaguza bulamu bwa muzeeyi. Mu kifo kino disitulikiti ya Kayunga local government bweri pulezidenti nkutegeeza mu butongole nti olunaku lwokutaano kooti ey'oku ntikko akalulu kali ke twalimu ak'okujjuza ekifo ekya ssentebe wa LC5 munnakyukakyuka Fefe Kaserubogo bwe yatuva ku maaso. Ekkooti ey'oku ntikko nga yekomeredde mu misango egyo yakakasizza mwami Andrew Muwonge nga ye ssentebe owa Kayunga district. Nekiba nga kitegeeza nti embeererezi yonna yonna gye mubadde nga muwulira eya kkooti yaweddewo. Ebbanga tusigaza ttono tubasaba tubeere n'obugumiikiriza era buli muntu yenna akole obuweereza bwe okusinziira ku busobozi bwe. Mu ngeri y'emu ba RDC baffe wano mbalabye weebali banaye mwebale nnyo mwebalire ddala kujja. Ekituufu kyennyini muzeeyi abadde mukwanaganya w'abantu era ensonga lwaki abantu ab'enjawulo weebali. Bannankyukakyuka mwenna aba Kayunga district masaba muyimirireko banaye abantu bano babalabeko. Bannankyukakyuka ffenna abakulembeze bano be bakulembeze baffe mbasaba mukuba omubala. Kakati agabajenga bwe mugalaba gegatukumakuma mu mbeera zaffe ez'enkyukakyuka era tumanyi tujja kukyuka. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Lwaki mumwe mwenna nsoboddeyo nakwede Harriet yekka gavana waffe lwakubanga ye mwogezi w'ekibiina era agenda okukwata akazindaalo kano ekiseera kye nga kituuse attembeete mu mbeera eyo. N'ekisemberayo ddala mukadde waffe muzeeyi Sebuliba yatusomesa n'atusobozesa mu bintu bingi nnyo era ffe tetwagala kwejjusa. Obuweereza bwonna bwe yatuteekamu omutima na byonna tulina essuubi nti tujja kusobola okutambula mu bulamu buno obw'ensi mu mirembe. Kambanjulire abantu abakulu ng'omubaka w'ekitundu kino ate abaana atwogere. Nina essanyu okubanjulira eyali Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Jebbe Walusimbi ate nga mmemba wa Popopo Ssebo nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala okulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Eyakatuuka omukyala gwe mulaba Jacqueline Birungi mwana waffe nzaalibwa mu kitundu muno ate nga RDC Buvuma district. Tukwaniriza babaka ba palamenti banaye mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba muyimirireko mwafunye akadde ne mwogera naye nsaba muyimirireko asookera ddala ye Honorable Charles Tebandeke okuva Ebbaale. Omubaka Manjeri Kyebakutika okuva Jinja City. Omubaka Ethiopia Naruyima okuva e Wakiso. Omubaka Patrick Nsamba Oshabe okuva e Kasanda.
Ombaka Sekabira Denesi okuva katika Luweero abompira kati guli gutya Bugerere yagenze Luweero naye Muganda wange bali kubaawo n'abawaali Ombaka Kayemba Solo okuva Bukoma Nsimbi South ate nga Minister of ebyemizannyo naye waali bagaye mwe bali nnyo mwe bali eddala n'abalala bazze ekiro ate n'abalala bangi omulala ye Simba Frederick Wakobe azaalibwa mu maka gano ensonga lwaki mbadde saagala mwanjula mu kiseera kiri naye mwana erinnya lye awakula ennume tewakulemu kati ate nze ng'oggyeko eryakiri kitya nze musajja tagererwa nzaalo nze musajja tagerebwadde nina abaana basatu naye njagala nnyongeremu amaanyi kasita pulezidenti omukisa aguleese mu maka gano kakasa ebintu bigenda kutambulira ddala mukadde waffe omumyuka wa Mugerere asooka omwami Haji Bashir Eliyazari Ssebo kubira ku pulezidenti waffe webale nnyo webale ddala musaamu kitiibwa manyi okkiririza mu kibiina kya NRM naye ako kookoze otuwadde amaanyi nga Mugerere banaye na buli muntu yenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwami Muwonge nga political head kati Ssebo yimirirako oyo ye mwami Muwonge Andrew Ssentebe Kayunga district mu ngeri y'emu banaye munzikirize ne buno mbuyiseewo mbategeezezza mukwano gwange ennyo Nubian naye munzikirize mbanjulire muntu wa watu Ssaabakungu mu ggwanga lyonna Chairman Nyanzi Ssaabakungu banaye mukubire nnyo engalo ate era mu ngeri y'emu munzikirize mbanjulire mukadde waffe atutwala ku ludda oluwabula ate olw'opposinga gavumenti but just free oluwakanya gavumenti mu bwesimbu si kuwakanya buwakanya ensonga zonna ze muwulira Honorable Joel Ssenyonyi Lord waffe leader of opposition zayogera zonna azogerako mu ngeri bbiri mu bwenkanya ne mu bwesimbu omusajja oyo akaseera katono nnyo ke yakamala mu palamenti ya Uganda naye akoze ebyafaayo ffenna tumwenyumiririzaamu naye atulaze ekyokulabirako kubanga mu myaka gye mu buvubuka bwe akoze ebintu eby'amaanyi ebintu eby'ekitiibwa ebintu eby'ensonga ebibadde bikyasinze ebibadde tebinnaba kukolwa bantu bamusinga myaka Ssewoloopu tukwebaza webale nnyo webalire ddala otukoze bulungi mu ngeri y'emu mwalabye Secretary General waffe ow'ekibiina Council Louis Lubongoya yabadde wano atukozemu obuweereza bungi nnyo muwulidde kati nze muwandiisi owa Buganda Caucus ababaka tuli 126 nze muwandiisi Ssaabawandiisi ow'omupiira ogw'amasaza amasaza 18 ate nembeera omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka ow'ekyama obwakabaka bwa Buganda ewakabaka kati obuwandiisi mbumanyi naye nga ekikulu ekyokukuuma biwandiiko nakubeera mu esimbu awo no Secretary General tumwaniriza mu kitundu kino atukoledde ddala bulungi Pulezidenti njagala kuloopera Ssebo Speaker Zahara Speaker Zahara kubantu bakubanaye mukubireko mu ngalo baspeaker batono nnyo ab'ensonga abakyala naye oyo y'omu ku bo ate nga atukola bulungi nnyo mu nteekateeka Pulezidenti mbadde meeya mbeera ze Tata Zaki webale kujja meeya Mulyanyama ono wa Lubaga oli wa Makindye banaye mwebale nnyo mwebalire ddala abavudde Masaka mu Greater Masaka Honorable Kirumira mukulu ow'engo Prime Minister Katikkiro Lubowa newaali banaye mwebale nnyo mwebalire ddala kujja mutukoze bulungi nnyo buli muntu yenna mu kiti kye banaye mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze mu kitundu kino nsaba muyimirireko abantu bano babalabe Chairman w'eggombolola owa Sub County Nazigo Wamisimuju Paulo
banaye pulezidenti yoyo ssentebe antwala ow'eggombolola atudde wali eriwo yayimiridde ate ono ye kansala owa district kanso oyeyo Moses banaye mwebale nnyo mwebalire ddala meeya Kisuule waliwo wakyamidde okudda wano ku St Kalemba stage oyo ye meeya atwalawo ne musajja wakyukakyuka meeya Kisuule webale nnyo webalire ddala banaye na buli muntu yenna ssentebe w'ekyalo wamaze dde okwogera mwebale nnyo mwebalire ddala nsembyayo ekigambo ekigamba nti nga omubaka Nsanja Patrick Kayongo Mabirizi muzzukulu wa Namwama tulina essuubi mu buweereza muzeeyi waffe bwatukozeemu era nze kulwange nga Nsanja ndi mumativu kubanga embeera gye nayagadde ennyo muzeeyi awerekererwemu etuukiriddwa pulezidenti nkwebaza webale nnyo webalire ddala kakati abaana be baddako